السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد. bakadde baffe mwenna batuuliza ku leediyo yaffe enganzi twongera okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba kwekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nga bulijjo tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikulembera Ramadan oba olyawo egiyinza okutuyamba ate okubanga twongera okweteekateeka tuyingire omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan nga ddala tugwanidde nga tuli mu abo abateekeddwa okuba nti tusiba omwezi gwaffe omwezi ogw'ekitiibwa ffenna gwe tulindirira ng'embaga. Emisomo gyaffe egyasooka gyonna nga bwe gitambula twasooka n'omusomo gw'okwezza obujja mu busiraamu okuzza obujja shahada zaffe. Okwo twazaako omusomo ogwakwata ku tawuba, buli muntu okwenenya amazambi gakola mu bulamu tusobole okubanga omuntu otukula otandike okusiiba nga ddala oli mutuufu nga okusiiba okugenda kukugasa. Twazaako omusomo ogwokusatu gwali gukwata enkolagana yaffe okukyusa enkolagana yaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala, okwongera okusembera Allah subhanahu wa ta'ala n'okukyusa enkolagana yaffe ne bantu bannaffe mu bulamu. Ebyo bitwabaddeko olunaku olwajjo. Toyogedde ku mitendera gy'okola tawuba. Obwo bulombolombo anti kati wenjogera tawuba mbikoze ki? Mbambigattiddemu kubanga bitambulira muli. Olwajjo twalabye ku kukyusa enkolagana yaffe, okulongoosa enkolagana yaffe ne Katonda waffe yatonda n'okukyusa enkolagana oba n'okulungiya enkolagana wakati waffe n'abantu bannaffe oba n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebirala ebikoze ki ebisigaddewo. Olwaleero biidhnillahi ta'ala kyetugenda okutandika nakyo, tugenda kutandika n'ekigambo ekyokuliwa. Leero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi guno ogwa Sha'ban, kitegeeza nti tusigaze ennaku ntono nnyo okubanga tuyingira omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan. Olwaleero kitugenda okutunulako, tugenda kutunula ku kigambo kye bayita al-qada, okuliwa. Nga bwe tukimanyi obulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala kwegambya Katonda nga ffenna tetusobola kusiiba Ramadan mu bujjuvu. Budda sayidi y'abakyala balina ebizibu byabwe ebibaliisa mu mwezi ogwa Ramadan ogutali musango gwabwe. Abakyala abazadde nabo bwe batyo balina olusi nga tebalina ebiseera ebituuka ne baba nga tebasobola kusiiba. Abantu abali abalwadde mu mwezi ogwa Ramadan busiraamu bwatukkiriza okusiibulukuka. Omuntu bw'onooba okomyewo osobola okuliwa, bw'onooba owonya osobola okuliwa. Mulimu abantu abatambuze abatambula safaari mu mwezi omwaka guli oguyise ne baba nga balina ebyabasobozesa okuba kwegamba ebyabaliisa mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Kati al-qada, okuliwa olwaleero kwe twogerako, kuli ku muntu yenna oyo eyalina ensonga eyamusiibulula n'ataalina naye nga teyasiiba busiibi n'agamba nze teyasiiba busiibi. Kati yenna alina atalina nsonga lwaki tasiiba, naye nga tasiibye, naye tugenda kumwogerako omusomo gwaffe ogwa leero. Bwe twatandikidde ku baali abaali balina olukusa olubakkiriza okusiibuluka mwezi ogwa Ramadan, nga bwe tugambye omulwadde, omutambuze, omukyala ali mu nsonga zaabwe, omukyala omuzadde, abo kino ekisa kye tulimu olwaleero. Buli muntu yenna aba alina okweddamu, alina okutunulamu n'alaba ennaku mmeka ziyali mwezi ogwa Ramadan. Bw'abanga ennaku ezo tannaba kuba nti aziriwa, kino kye kiseera kyennyini omuntu abeere nga ennaku ezo azikola ki, abeere nga aziriwa. Kiba kirungi nnyo omuntu bwe tubanga twakama Ramadan, omuntu okuliwa ennaku zo ezibeera zikubanjibwa mu Ramadan, kubanga senga omuntu aba afudde nga ennaku ezo tazisiibye ate ng'afunye obudde obuzikola ki, obuzisiiba, kiba kitegeeza nti zibeera mu nnaku ezijja okumubanjibwa mu ngeri emu oba endala. Kaakati bw'obanga kale Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde n'akuteekawo n'oba nga wetwogerera okyali mulamu naye ng'obadde tonnaba kusiiba nnaku ezo zewalya mu mwezi ogwa Ramadan, togamba nti byaggwa noga nti 2016 yayita ebyo byayita. Nedda, tebiggwanga. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, ebbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala liteekeddwa okubanga lyanguyirwa okuba nti tulikola ki, nti tulisasula. N'olw'ensonga eyo yenna alina okubanga aliwa ennaku ze yalya mu mwezi oguyise, mu mwaka ogwayita, mwezi ogwa Ramadan,
kano ke kaseera kennyini omuntu okubanga oliwa ennaku ezo. Okusiiba si kintu kyangu, kusiiba naddala ng'omuntu abadde yaliwe ayinza okulya ennaku ennyingi n'ogezaako n'osiiba ne zijja ne zikkaluubirira, olaba ensi yonna erya mmere bw'oli mu kusiiba. Oluusi omuntu naye atendebwalirwa n'agamba bannange ensiiba ennaku nnyingi nnyo nange kandye. Ate okulya bw'otandika okulya okwo kizibu nnyo okukulekera awo, kubanga omuntu gy'akoma okuwoomerwa okulya ate era gy'akoma okukuwoomerwa. So omuntu gy'akoma okulya gy'akoma okulya. Kaakati bw'obanga teweetunuddeemu mangu nnyo n'ogamba nti mu butuufu ate naalya Allah subhanahu wa ta'ala zozirwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bwe mubanga mwafuna tugambe mwalwala nga Ramadani etambula oba ne mufuna engendo ezitabasobozesa kusiiba n'ensonga ziringa zetusogeddeko fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kati omuntu nno aba alagirwa okuliwa mu nnaku ezigenda okuddirira. Ate nga kiba kirungi nnyo omuntu n'oliwa nga Ramadani endala tennaba kutuuka. Mu ekyo kati waliwo ebintu bibiri. Omuntu eyali alina ensonga ey'okubanga omuntu oyo alina okuliwa, omuntu ng'abadde akakatibwako okuliwa saidi ey'obusiraamu n'abeera nga tasobodde kuliwa Ramadani ya 2016 bw'obanga olina ennaku ze walyamu, kaatugenda mu Ramadani ya 2017 senga Ramadani ya 2017 eneetuuka ng'olina ennaku ezikubanjibwa mu Ramadani ya 2016 ojja kuba okyabanjibwa ennaku ze walya mu mwaka omukadde. Naye era oluvannyuma lw'okusiiba Ramadani ebeeyingidde omuntu abeera alagirwa okuba nti ennaku ze yalya mu Ramadani enkadde ezaayita bayizawe 2016 yokka. Oyinza okubanga olina Ramadani gy'ojjukira nga walya ennaku n'otaziriwa ne zisigala. Ezo ennaku zisigala zikubanjibwa ebbanga lyonna. Wabula enjawulo eriwo nti Ramadani endala kasiteeyingira ennaku ziri zikubanjibwa okuba nti ozisasula ate n'oziriisiza nako nga ng'oliisizaako ku lunaku buli olw'osiiba mu ezo z'oliwa, nga ekyo kikola olw'okukeerewa okuliwa ennaku ze wali olina okusiiba nga Ramadani endala tennaba kuddako ate nga tolina nsonga ekulemesezza kuzisiiba. Okuggyako senga omuntu akeereyo okusiiba ennaku eziyalya mu Ramadani n'akeerewa okuziriwa, naye nga ekyamugaana luli ng'ensonga tugambe omuntu ayinza okuba nga yali mulwadde ng'obulwadde bwamulemesa okusiiba. Obulwadde obwo ne busigala nga bukyakuliko paka Ramadani endala bwekola ki weetuuka. Awo oba tolina musango kubanga ekyakusonyisa mu Ramadani kikyakuliko. Omuntu akyakola ki akyali mulwadde naye ate essaawa yonna asuubira okuwona. Oyo ye senga aba awonye aba asiiba busiibi ennaku eza Ramadani ze yalya, aba aliwa buli lunaku lwokka olwo lwe yalya mu eyo ya Ramadani yakola ki eyayita. Naye senga okeereya okuliwa ennaku z'oteekeddwa okubanga oliwa, naye nga ekyakuganyisa oba ekyakulisa mu Ramadani nga kyaggwawo, Ramadani endala neeyingira nga weegayaaza bwegayaaza, kati Ramadani bw'onooba oliwa okuliwa kuli okukadde ojja kuba obanjibwa okukuliwa ennaku zonna ziwalya, ate nga buli lunaku era lw'osiiba olagirwa n'okuba nga ogoberezaako okuliisa nga ekibonerezo ekyokukeereya Ramadani ekukeerewa okuliwa. Ramadani endala neeyingira ng'ate tolina nsonga ekkirizibwa mu mateeka ag'obusiraamu. So ekiba ekyo kitambula, era nkubiriza buli muntu yenna alina ebbanja ku kigambo ky'okuliwa mu Ramadani enkadde ne webeeryeya 2014 2013 gwe kasojjukira nti waliyo ennaku z'otaasiiba, kaba kaseera kano kennyini okuba nti oziriwa. Ne bwe ziba nga nkadde nnyo ng'ate oba tolinaawo nsonga ekugana kuziriwa, tugambye buli lunaku olukubanjibwa mu kuliwa oba olugoberezaako okuba nti obeera nga oliisa. Omuteeko ogwokusatu ogw'abantu abaliwa, kubanga tugedde kubaliwa nga baalina ensonga eyabaliisa naye neekoma kati baliwe.
omuteeko gwokubiri twogedde ku bantu abalina okuliwa naye nga baliwa Ramadani enkadde kale gamba nga 2015 2014 oba 2013 ogwo omuteeko gwokubiri mu kuliwa nagwo tugwogeddeko. Kati omuteeko gwokusatu mu kuliwa gwe muteeko ogw'omuntu eyalya Ramadani ng'alya buli musiraamu naye nga ye Ramadani akola ki? Alya buli nga bwalaba bulamu butambula. Waliwo ekiseera kituuka ng'omuntu by'obusiraamu si byaliko nga ye awangaala buwangaazi ayina n'okuba nga oluusi n'okusaala ng'asaala naye nga bamugamba okusiiba nga tasiiba ng'alya buli. Owulidde? Kubanga ebintu bino bituufu kubanga nze nali mbirabyeko mu bintu bibiri mu swala n'okusiiba nti nga bw'olaba omuntu wagaana okusiiba okusaala naye ate oluusi n'akulaganga akola ki? Asaala. Gwe n'olowooza nti omuntu ndowooza asaala naye nga aga ndi musiraamu kubanga ze waliwo omukyala gwe nali mmanyi nga olw'okuba bba yali abukaka nnyo nga amulemerako nnyo ku kigambo ky'okusaala. Essaawa eza bba ez'okukomawo ewaka bwe zaatuukanga omanyi kye yakolanga ng'ajjayo omusaala nga gwalirira wansi ng'ajjayo n'akakaaya ke nako nga kateekaawo ku musaala ng'aleeta fulasika ya caayi ng'anywa. Kati omusajja bwe yamusanganga wano wansi ng'atudde ku ki? Ku musaala. Yamanyanga nti omukazi yakoze eki? Yasadde. Naye nga teyasadde wabula yataddewo omukeeka kuubisa bba kulowoozesa bba nti asaala. Kati ne Ramadani zino nazo bwe zityo mulimu kituufu mulimu abantu abalya. Ayinza okulya mu lujjudde ayinza okulya nga yeekwese. Naye bw'obanga wali musiraamu kubanga twogera kwe yali omusiraamu nga wali musiraamu Ramadani neetuuka gwe n'olya buli ng'eringa etali Ramadani ate oba olina obuvunaanyizibwa oba olina okukola bino. Ekisooka at-tawbatu ila Allah nga bwe tuba twogera okwenenya mu bintu ebyenenyebwa oba bakwita batya ebintu ebimu bye twenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu omuntu eyalya mu Ramadani nga talina nsonga. Eryo ezambi lyo omuntu ly'aba akoze libeera ddene nnyo amaama Allah maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala eritasobola kuvaawo buvi nga omuntu oga nti kati eno yo ngenda kusiiba ng'ate eri walya. Eryo ezambi omuntu ly'aba yakola livaawo n'ebintu bino. Ekisooka at-tawbatu ila Allah omuntu ateekeddwa okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala okulya okwo kwe yalya mu Ramadani n'aba ng'alya buli mmere ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira okuba nti asiiba. Tawba. Ekyokubiri al-istighfaaru ateekeddwa okubanga buli kaseera asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe era amusaasire mu ennaku ezo ze yakola ki? Ze yalya nga talina nsonga. Ekyokusatu agoberezaako okuliwa ennaku ezo ze yalya nga talina ki? Nga talina nsonga. Owulidde? Bw'obanga walyamu ennaku 10 nga tolina nsonga, bw'oba wali ennaku 5 nga tolina nsonga, kati ebintu ebisatu ebyo olina okukola. At-tawba okwenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala wa kathratul istighfari lahu n'okwongera okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akusonyiwa abeerenga akusaasira ekyo kye wakola kubanga zambi ddene. N'ekyokusatu okuliwa ennaku ezo omuntu zoba akola ki? Zoba walya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira tubeerenga tukola tusobole okubeera abakkiriza abannamaddala mu buno obulamu. So ekyo bwe kityo bwe kitambula ekigambo ekikwata ku qada. Ekigambo ekirala tetujja okwongerezaako ku ekyo tujja kwongereza ku kigambo ekyenneeyisa okutwaliza ewamu geno nga bwe tugamba nti emirimu gyaffe gye tukola empanga lye tuwangaalamu erimu kakikya mungi oluusi atakusobozesa oba oli awo kubanga osiibanga oli bulungi ng'omutima gw'omutebenkevu. Newankubadde ejjo tino twayogeddeko naye olwaleero kino nakyo tukikoneko mu butongole ekigambo ky'okulimba. Okulimba twagifuula nkola, twagifuula embeera mwe tuwangaalira mu bulamu bwaffe, so nga ate zambi ddene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala
ye kennyini ffe ng'abakkiriza yatugaana okulimba n'atugamba twekwate ku mazima. Surat Ahzab aya ya 35 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullaha muti Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'a sadiqin era mubeere n'abo aboogezima. Ekyengera eky'obulamu tukikozesa bubi. Ekyokubiri tukozesa bubi ekyengera olwaleero eky'amasimu gano getukola ki getukwata. Biseera bingi nnyo omuntu owulira mulingo oswala olusi oyinza okuba nga oli mu public place, oyinza okuba nga oli mu taxi, oli mu mmotoka, omuntu n'akubira munne essimu naye oli agenda okwogera ekifo we muli nga mu butuufu olowulira dda naawe ensonyi bwakiwulira obuki obuwulizi owulidde omuntu akubira muyinza okuba nga muli Kajjansi mujja Kampala oli n'akubira munne essimu oli n'amugaa nti tuli wano mu Kalitunzi tunatera okutuuka kwegamba ova ku ssekerero lyakyogedde n'owulira nga gwe wennyini gwokoze eki gwoswadde naye buli muntu lwayogera ekigambo ekifaanana bwe kityo takisi yonna ekyuka netunuulira omuntu nga banyenyo kigambo kya bulabe nnyo. Era waliwo lumu nali mu taxi nga alina amasuba oli n'agamba munne nti tuli wano Katwe ne mugamba nedda wano bayitawo namasuba nga sina kyakukola kubanga obulimba oluusi bukola ki oluusi ogenda olaba nga bususse nnyo ng'abantu balimba mu ngeri mpaamu eddakiika 5 naye nga yaga ddakiika 3 mpaamu eddakiika 5 awo nzija naye nga yeetaaga ssaawa ki ssaawa namba. Waliwo omuntu ng'akutadde ku pressure olina mugamba budde bw'asobole naye okugumya eri gy'ali. Lwaki omugumya ku bulimba ate olwo kikola bubi nnyo. Kubanga ekisooka amazima ga layisi. Oli yagamba lwaki okozesa obulimba ng'ate amazima weegali. Kozesa amazima oli omubuulire kiki ekituufu ajja kuba bw'aba akyetaaga kugumiikiriza ajja kugumiikiriza. Ekyokubiri lwaki abantu tugaya obudde kubanga obudde kimu ku bituleetera ennyo okulimba. Lwaki gwogaya obudde n'olwawo okusimbula neweetooloola nzija lwaki ogaba omuntu nti nzija nga tonaba butuufu tonaba kusimbula kiba kiki kiba kikyamu. Kitegeeza nti embeera efaananako bwetyo senga tuba tetulya ejjeemu ng'okusiiba tekunnakola ki tekunnaba ojja kuba nti osiibira bwerere ng'oyekirwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti alabye nnyo oyo alumwa obulumu enjala naki n'ennyonta naye ng'ate asigadde ebikolwa eby'ebyambyone ebyokulimba ebyokuvuma kuwaayiriza nga tabikoze eki nga tabivuddeeko okirabanga ekitono. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa iyyakum wal kadhiba mbeewaliza ddala okukola ki obulimba okulimba mukuveeko. N'agamba nti fa inna al kadhiba kubanga okulimba yahdi ila al fujuri kuvaamu obwononefu. Teri muntu mulimba atali mwononefu. Kyobolaba nti ebiseera ebisinga obungi omuntu wabanga alina kyakulaganyisizza n'osanga munoga nti gundi andaganyisizza aŋŋambye bw'ati nagaani simanyi oba nakituukiriza agambye atya mulimu abantu gati agambye atya kino tutawaana mulimba omulimba ng'ensi yonna ekumanyi nti oli mulimba. So inna al kadhiba yahdi ila al fujuri obulimba bufuula omuntu obwononefu. Ate wa inna al fujura so nga ate obwononefu obwo bwennyini yahdi ila naari bwe butuusa omuntu okubanga agenda kuyingira omuliro. Nabi sallama n'agamba nti wa inna rajula la yakdhibu omusajja alimba n'agenderera mu kulimba neefuuka enkola ye mu kulimba hatta yukutaba inda Allahi kadhaba okutuusa lwatuuka okuwandiikibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti omuntu oyo mulimba. Kati olwaleero n'ebintu byonna ne bizinesi zonna twaziteekamu obulimba. Omuntu oyogera kirala otunda kirala oyogera kirala wakijja mu nsi ndala oyogera kirala otunda duplicate ogooza original obulimba. Lulimu nanjoga ne muwala wange yali akola mu kasala awe wakisekka n'aŋŋamba taata ekiri mu katale kizibu nnyo. Allahu akbar yatuuka okuŋŋamba ekigambo n'agamba taata nkubulira amazima yali akola wakisekka n'aŋŋamba taata wakisekka teriyo bya Allah okujjako Allah babakoze eki babasaasize. Kitegeeza naye ife byonna oluusi betukoleramu amaduuka obutale obulala bwonna ekigambo kya byonna bingi mwetukolera
abantu Allah subhanahu wa ta'ala mu business mu masomero mu mirimu gyabwe fenna Allah subhanahu wa ta'ala tujja ne tumwerabira so mumbere fanako bwetyo omuntu senga onoogenderera osibye olimba ate ogamba wasibye kitegeeza nti ku nkomero y'olunaku lwo ojja kwesanga nga okusiiba okwo tokoze eki tokufunyeemu kuba kulina okukyusa kati kyuka ng'obudde bukyali olwaleero weemanyiza okwogera amazima newankubadde nga gabbeeyi newankubadde nga mazito newankubadde nga gakaawa googere geemanyiize okusiiba kugenda okutuuka nga ddala ogwanidde okubeeramu abo bagenda okukola ki okusiiba n'abatannabakulirwa nga tukyogeddeko nammwe mugende muliwe so Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo aboogera amazima abeere nga atugjamu abo aboogera obulimba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi